Inside Story Uganda, real source of political updates. Kakati bannange bagamba General Museveni kamyu bwakirowooza buli omwaka yige nga bw'abakoze ki bw'abasobodde asooka okakwata anaatuwaako ku minofu okitegedde eminofu gy'emiki egy'emiwula gy'emiwula asooka okakwata anaatukola ki anaatuwaako ku minofu kyova olaba mweyo embeera osanga kabuleta yeesimbyewo ayagala kamyu kali akakwate bwomu muntu naye agenze kukwata kamyu yekka nani omulala awo mabirizi naye akalumbi n'abalala Kyagulanyi nti nkakwata powa nti nkakwata balowooza kamyu kumbe empologoma nkazi gye balumba mu kisaka nze in my definition mu kumanya okwange General Museveni mpologoma oba ngo yes engeriko omwana therefore mu kugiyiga twali badde tuteekamu obwongo bungi nnyo n'okwegendereza awamu n'ekyo buli omu ajjeyo n'ag'obuki n'ag'omu buto wetuba bakukwata ng'eyo naye gwe bw'oba ongamba gw'alaba ku mukutu wano bw'ongamba nti Museveni kamyu tompitanga mu miitingi yo eyo tompitanga sobola gigenda agiraba nti ngo oba mpologoma gwe mpita twogere kubanzi kyenwana nakyo nkimanyi mwe Museveni wali omusembereddeko one on one nali musembereddeko biseera byawo okutuwaaga wayita mu process ki baatuyita bannamawulire mwayitawa mu byaki okumutuukako Jeno Kayihura oyo yali abyanguya yali mwana wa muki wa munju naye gendayo mu bya bulijjo ojja kutegeera nti oze ku miitinga president ate ataliwo Milton Obote wabula atali lutwa wadde binaayisa obalule yes ne General owa NRA ojja oba akusange ku kkubo ng'olina gy'olaga wojja okutegeera nti mbutuufu si kamyu mpologoma n'olwensonga eyo tuba wakusanga ku kkubo bakuwewenyula kibooko wajja akusanga obuzibu otambuza bigere kwezi sitambuza bigere naye ffe abavuga emoroka ffe tumanyi bwe bakugamba nti omukulu ajja manya nti ensaawa efudde sibunanga nsibira wali nsibira wali ennamuŋŋoona ne bansiba essaawa nnamba toveemu ne weesooza toveemu oyimirire olabe ku mmotoka ekyo kikukwasa kati ako kaba kakyali kamyu tosobola kwekyanga kyaka nze lunakoma okusemberera General Museveni yali 2012 2012 Uganda yali ekuza amazaalibwa ag'emyaka aga independence kakati ngenda ngamba mawunti mawu togenda kugenda bamuwa invitation nga president w'ekibiina ekya Democratic Party ne muganze kangende kadi jimpe mawu n'ajimpa wakiikira DP ku mwaka ogwo kakati nekola ki nga ngenze nga kimanyi sikomawo ngenze ku mission kololo mission yaaki mwe Museveni akyaziza aba president 12 akyaziza delegation ya papa etudde awo akyaziza ba head of missions bali awo nengenda nemutuukako nemwekalakasizaako kiki aba atandika okwogera nti ngaalinga awo mu kamoroka ke nga bw'omanyi mu kiseera ekyo yali tanaleeta birabirwamu bino kati yayongeramu ebirungo era bamuyita akamyu baddayi bagwagwa bazibu kati yayongeramu ebirabirwamu tokyamutuukako nze yabimuleetesa jajja ebyo ebirabirwamu byakola ki olwokikola otya anti kati aba atandika okwogera bw'ati n'ensika y'ogupande gwange gunagenda nagwo okuwandiiseko nguwandiiseko we are tired of NRM 50 years of dictatorship 50 years of nepotism
Museveni oli feke nga byonna mbiwandiise okwo nebigirwa nga totya banna ate kati kutya tulwanirira gwanga anti kati empologoma nali ngirumbye oba wali tonategeera nti empologoma nga ngimanyi omusajja nantunulamu bwati General Museveni n'abisoma naye ye muyaye teyayagala kuyiwa lukiiko luwe banyiwa muganda wange gye nakumaze amanyiyo ne katonda wange bakusikira banyiwa muganda wange era katonda yekka ye yantaasa tewaliwo omulala tebakulimba walinnyako ku ttaka nga bakutwala njagala okutegeeza obuuzanga ni tonowana ono wa UBC owa UBC be banamawulire abaali awo nga bakutwala kuba ye wa munda era yansaase nagaha omwana oyo anadda bambi kakati olwo ebipando biteekako wa security yakukwatako mpolampola n'akujjawo bakukola batyawo SFC mpolampola bakukola batya engeri gye bakutwalamu abo muganda wange saagala kujjukiza bantu bintu ebyo omanyi ebyo byebikola program tutwaleyokko engeri gye wakutwala ne gye wasibira n'engeri gye omanyi kati mu bya security mulimu ebintu byolekamu ebitonotono bigirwa kulwokubeerawo kwange kati gwe omanyi nayona ntya tusaasire tuweeko engeri gye bakutwala n'engeri gye wasimatuka kubanga nze amazima ga Katonda awo mba mmanyi tosobola kusimatukawo kakati nsima kakati okutta ekipande kati banywa bwe banywa bakukwata kifuba abo oba bakusijjawo kiserebekeze ennyini ziri nga ne pulezidenti alaba bulungi nnyo ate kati nga lwaki talaba yalaba nga bakuba gye shia buli obuvuka bwo bwambala amasuuti obwo omubeerako noono bano abazikwata emiriro be bantwala kati bantuusa emanju wa tenti moroka z'abakyongoozi gyezipaakinzi eyakagame yani mu bakyongoozi wennyini kakati waliwo ofiisa gwe bankwasa naye ofiisa nga mmanyi yandabanga nga mbeera ne hajise baggala nga ne musetawusi tugendayo kakati ekyanyamba bano abandeeta tebabuulira oli musango gukoze eki kola olunaku mu kusemberera jjajja tewamuddira kakati nze mmanyi nti mpologoma si kamyu nga bano ne bamuyita akamyu walozaako ku bukambwe bwa jjajja ate nga yesi yennyini yakukutteko anti nkugambye anti ye ofiisi kati ofiisi gyoba okoze eki gyoba olumbaganye kuba ye muntu n'okufa ajja kukola ki naye ofiisi tevaawo n'ekitiibwa kyayo kati abantu bonna abagayaaza olutalo luno bwanakwezi olutalo luno okuggwa be balowooza General Museveni nti kamyu be batugayaaziza bokka abalowooza nti kamyu nti ne kabuleta agenda akayiga akakwate ne muntu agenda akayiga akakwate tewaliiwo bigiro kimanyi nti okyaliko omukono gwa Katonda anze Katonda yandimu era nze njagala okutegeeza kwezi ebintu Katonda agenda kutufuula abantu ab'amaanyi mu ggwanga wa Mawu yamanya ku kizibu ekyo kyakutuukako Mawu namutegeeza luvannyuma nagamba atya ye mba musiibula ng'omuntu omukulu yagamba atya ng'omuntu omukulu of course yambuuliriramu kuba njogera mu 2012 ngomayo emyaka egiyiseewo myaka kumpi 12 n'akubuuliriramu n'agamba but it was a high risk kubanga bali basobola n'okubirawo amasasi awo ekyenali ngenzeemu ekyo kati ate okumanya imaani ya struggle eba nzibu nnyo nze nagenda manyi sikomawo tibagenda kutta nagenda manyi kangende nfiirire bannayuganda azifu ndi musiru naye bannayuganda kibaofiiririra bano bannayuganda ateekako datawo nakuvuma n'okuvuma nti tayagala kumanya yes nalowooza nti wenoonyeza bibyo zibeera unfortunate ekitegeeza gwe jjajja omutegeera nnyo nze kyenjogerako nkitegeera maani kuva ku bano abambala ennyota
naye nga jjajja bwe yayita wali ne bazimanyulako ne bakkirira ekisenyi jasi kuyisinganya naye babanyangalaza ennyota zonna ne bazimanyula abamu bamalira mu bisenyi wansi eyo naye be balwisiza situwago okumanya kubanga jjajja ye tuba tunamusobola tusooka kumanya buzito bwe nti abatuusiza olunaku olwaleero n'olwaleero tuzze okukola omulimu ogwakasa mmimi ogw'okubaweereza ng'eggwanga lino ejjono bigirwa nga bulijjo tubeebaza nnyo mwennange mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna abatulaba mutukoze obulungi obutali bumu era mutukoledde ddala bulungi nnyo era bwe tutyo bwe tutambula kaakati jjono bigirwa asooka akubabuuzeeko okusookera ddala ndi musanyufu okubeera wano ku mikutu gyaffe ogwa Kwezi Media ne Megatron. Mwebale nnyo abalabi baffe, mwebale nnyo abaviewinga era mwebalabi, mwebale nnyo abakomentinga, mwebale nnyo abakola ki abasharinga ate okusingira ddala namwe mwebale nnyo abalanga n'emikutu gino wamwe mugiwalirira bagitaddewo okulabika nti giwanikayo emboozi ez'enjawulo. So nze ndi musanyufu ng'owa ERP kantwala omukisa guno okulisaayo muganda wange Tugume. Mwami Tugume mbutuufu. Mwami Tugume njagala kumukulisaayo. Yabadde agenda naye Mukama atuwadde ekisa. Kubanga Tugume mulwanyi munnaffe. Mulwanyi munnaffe. Ate yalangira nti muwejjere. Yakulira abawejjere mu Uganda. So njagala mukulisaayo mu ddwaliro. Kuba saasobodde kugendayo okumulaba. Ekituufu. N'ekyo mukisa omulungi nti yakoze eki? Yakomyewo. Kaddemu tuddemu tutambuze bupya. Kale nno bwe tutyo tugenda okutambula ne muganda wange Jjono Bigirwa wabula nnyongera obajjukiza nti aba Proma Herbal Research Center wali Mengo bakyagenda mu maaso n'okutujjanjaba. Bajjanjaba endwadde omuli kansa w'omusaayi, kansa w'amagumba, kansa w'amabeere, prostate cancer, bajjanjaba sukaali type 1 ne type 2 eza sukaali n'oba wabotoka ebigere nga byabotoka enjala zonna zikongoseemu genda aba Proma bajja kuyamba. Ate gwe ayina ulcers nga zikuli bubi nnyo genda bakujjanjabe ulcers mukimanyi nti no zivaamu kansa w'ebyenda n'olw'ensonga eyo mugende babajjanjaba. Balina pressure ya wansi ne waggulu aba Proma Herbal Research Center babikolako namwe abalina amasavu mu misuwa nabyo babikolako. Akati bali kusinga noti 7 noti 9 nya 7 noti 2 noti 7 noti 9 nya 7 noti 2 mwabali abweri w'eggwanga bajja kuli bateera ku DHL baliweereze era temwebuuza eddagala lyamwe lijja kuba nga lituuka bulungi. Kaakati ate njongera obajjukiza aba Genuine Estate Uganda Limited bano nno nga bye batundawo n'okugula ettaka okwetooloola eggwanga lyonna bakugamba nti bakyagenda mu maaso n'okutunda ploti ez'enjawulo, ettaka eririmwako, ettaka erya faamu erirundirwako, ery'amasomero eryaki, okwetooloola enguudo zonna ezifuluma ekibuga Kampala. Aba Genuine Estate tusangibwa wali ewa Kisoku Genuine House awo nno we tukolera. Akati bw'oba otwetaaga tuli ku simu noti 7 noti 753 lukaaga 799 noti 753 lukaaga 799 abo ba Genuine Estate. Mukulu Bigirwa. Juzi lwe twasembayo okwogera. Yes. Twayogera ku Alliance. Netwogera ku tweet za omukulu General Muhoozi Kayino Lugaba. N'ogamba nti oyo mukambu oyo nti abantu bagamba abalala bagamba nti nti Muhoozi mbu tweet ze yakola mbu yali ayagala kunyiza president amugobe mu magye mbu asobole okwesimbawo mu kisanje kino ekijja mbu kye kyamukozesa tweet ezo mbu zinyize abenga avudde ku mateeka ga magye president yenyuwa amugambe nti nviira mbu bamugobe ekisaniya nakyo njagala kitulengezeeyo eyo then tulyoke tudde ate ku mikago engeri gavumenti gye zikyusibwamu wano mu ggwanga emikago ginaatuyamba akameseji waliwo akakutawaanyaawo. Just mbadde nabyenda bawa kutawaanye ng'oweereza eggwanga kubanga abantu ensi yonna be balinda Jjono Bigirwa. Olina abantu bangi nnyo bowoona okwetta ng'oli abadde agenda kwetta naye n'asooka alaba ku pulogulaamu yo n'emuwoomera ebyokwetta n'abivaako. So pulogulaamu eno gy'okola ddagala lyennyini nnyini abalala bagenda mu bantu
ne boogera n'abantu abasawo bababudde budde anyumyeko naye yeerabira ebirowoozo tebakyagendayo ateekako buteesi gino bigirwa n'afuna eddagala so pulogulaamu eno yabuvunaanyizibwa emikutu emikago girabye gizze gibeerawo ne gavumenti nga zikyuka alliance zino zikyakola tutandike na twitter ya General Muhoozi batandike na alliance awona kwangwira kwa gwe mutestesi wa kakati nze nkuwadde ebisaniya we bisooka we bikuba kakati kansookere ku alliance zolese ensi yonna kati politics yaliwo kati wa alliances mu nsi yonna kantandikire South Korea South Korea omugomo oguliyo oludda oluvuganya lwanyigiriza oludda oluli mu gavumenti South Korea kubanga lukolagana ne North Korea lulina alliance ne North Korea ate North Korea bebalabe ba South Korea abasookerwako so alliance ya South ya opposition ya South Korea ne n'abali mu gavumenti mu North Olin Bebindunia yetigomye ebyobufuzi bya South Korea yebicyankalanya so alliance is very important alliances zikoze mu America amasaza gegatta ne bafulumya aba Democrat ne bawa Donald Trump ku mulundi guno bamuza mu office alliances wano ku South Africa zikoze e Botswana ekibiina ekyali ku ludda oluvuganya kyakola alliance n'omu ku baali mu gavumenti gwe bagifulumyamu bino ebyobusungusungu ne bamuza ebbali n'agamba bwe mutya muntu tekale ne bagenda ne bamublizinga ekibiina ekibadde mu power ne bakifulumya bamufulumya ebyobusungusungu ate yena bafulumya ebyaddala alliances zakola e Senegal omukulu yali mukomera gwe bateekako ebisangosango yasangayo omuvubuka munnaawo nga naye wabyabufuzi nga bali mukomera bo nga ffe twasinkana enakasongola Robert Mao Dr. Besigye Bigirwa Moses netukolera eyo alliance bali bagikolera mu komera nagamba genda okuba ekintu nze musajja antaddeko embeera obuwagizi bwange mbukuwadde tandikiraawo bali mu State House balya bakomba bumaali omulala president omulala prime minister katonda wange ninga bakipangira mukomera katonda gye bazisinkanya gye bajja omukisa kivula ebyobufuzi tebyawukana na makomera ekitegeeza Dr. Kizza Besigye ogenda mukomera mukisa munene nnyo mukomera era Dr. Besigye nze nkimanyi bulungi nnyo nga bwemanyi ebyekomera anaagenda okuvaayo ng'alina pulaani ejjako gavumenti wallahi bilahi talahi ekyo nkimanyi olw'obudde bw'alina mu kupulaaninga nze ekyo kyali kimbaddeko ffe twagenda mu komera mu 2011 tugenda okuvaayo nga tuyina master plan ejjako gavumenti n'awanava sente nga lutegeddewo naye kyatukola obubi tugenda okuvaayo ng'abantu baalidde dda sente wabweru ng'olutalo lutabuse nga babakola bubi ate but we had time to plan because ekomera kikuwa ekintu eki time eyokulowooza concentration no planning bulungi nnyo ebintu byo so alliances zikola ekitegeeza Besigye ayinza okufuga ku ggwanga lino kisobokera ddala kati kino General Museveni kyeyamutadde mu kkomera General Museveni talina kyafunamu yafiira kubanga muwadde obudde okupulaninga olutalo terusobola kutambula nga tewalufunidde budde bupulaninga nti kyaze buzimangwawo nekitambula kizibu oteekwa okubeera n'obudde oteekwa okuba nga wateeseteese nti tutandika bwe tuti tulumba lunaku bwe ruti bwe batukomyawo emisinde tudduka tetuyita wano wetusiime tugaa okufa n'obutanyaga wano tetusukkawo
mungu batuteramu obwangu ne tukikwata ku tukikwate. Planning is very important. One of the facilities osobola okuplanningira mu revolution, it is prison. Ekyo ina kijja kunzo mulwanyi. Ate bano abantu bokyaza aba bulijjo bayinza okimanya. Ona kijja ku revolutionalist. Comrade is not a disadvantage. Is not a disadvantage mu struggle. Era woba oyagala okunona ebirowoozo ebyakabi olina bijja mu muntu ali mu kkomera. Tebakulya kinusu. Kubanga mu kkomera mulimu obwongo bwonna obw'abantu abaolowoozezaako. Abagezi ate tewaliwo omuntu azza musango nga musirwa 100%. Tekisoboka. Tekiriyo. Baba bagezi. Wabawo saidi emu ng'asaza. Kati nze mu 2018 abantu wali Luzira banzija ku Top Radio. Ngova kuwanda. Mbana akafulu babwete ebigere ngoma zo kuwanda. Is this bigirwa? Is the one? Never knew. Uyo kawempe ku polisi. Uyo koti makere Road LDC. Uyo basi njirinye. Anange. Ngaba kwanguya. Naye kwolo ntuukayo. Oluba kusenera ki? Anti omaitwa akava mu 2018 wa Arua. Kakati nbangamba nti njogedde bigambo ebinyiza president ate ebigisaako government. Ate ng'olina kwogera binyiza government. Mbwera ngambye nti amasasi ge baakuba Yasini Kawuma gaali ga Kyagulanyi. Jukire Muroka yali yali nkono. Kati oli yakuba yali alowooza nti ono atudde passenger. Driver tanayingira n'agakubawo. Kyagulanyi n'agawona. Yagawonerawo. Sebe ekyo sebu namalira Luzira. Ngaba yanguwa mangu. Eyo nayisinga mangu nnyo. Anti bavoli kawempe ku police. Bo bategera batati president anyize. Gwe mulimo gwabwe. Okunyigira ko omuntu. Amasimu gavuga kuva ku headquarter. Yes. Arrest that man. Kirabika president anyize. Gavuga kuva eri police headquarters. Lwakufuna na kwa kunyiza government. Kunyiza government, kunyiza president n'okugezaako okwogera ebigambo ebigisaako government. Musabu mission ya president yalaga nti yanyiga. Atajjayo mu kooti. Jeno Kayura yali akola emirimu mu kiseera ekyo. Okitegeera. Kakati bakutuusize Luzira. Luzira kati natuukayo n'ensangayo obwongo bwonna. Mu biseera ebyo baali bakakola ripooti yaki ya UNRA. UNRA yali ewuutanyiza obutabalika butaano. Katonda wange. 4.8 trillion nga zaabula. Kati n'ensanga y'abavuka bonna be baayoola. Eyabba obuwumbi obusatu, eyabba obuna, eyabba akamu ekinaana biliyoni. N'ensangayo n'abalamuzi abaakwatibwa. Nga nabo obuwongo baabuteeke. Nga nabo bali eyo. Balamuzi baali ensimbi. N'ensangayo ababbisa emundu, n'osangayo ababbi b'emmotoka abateguzi. Obuwongo bwonna buba buli wali. Kakati omuntu yenna okumutuuza mu buwongo obwo n'ofuna experience eno n'ofuna experience eno n'ofuna eri oyinza osigala kyekimu. Tosobola. Kati ffe abamu kyova olaba tulowooza nti twali baddira banjawulo mu society because we have interacted with different disciplines. Ate nga mubafuna mu bungi. Mu butereevu. Bano balwa amafu abaali eza OPM. Eza pension. Yes. Nga bensula nabo. Bamuze. Nabo byabagwako dda. Abamu baafiirayo. Kiki? Babiri baafiirayo muzeeyo omu yakyaliwo. Lwamafa yawona. Lwamafa yaliwo yekka. President namuddiramu. Itanamuwa pardon. Yawa balala. Yawani. Ayina gwe yawa naye waliwo gwatanabakuwa. Kakati abo bonna tubadde nabo. Ne bakubuulira oyo abamuzeeyi nga nsula nabo ku katanda. Naye nga nobwe tusobola mutuukako. So knowledge tuba nayo amaanyi. Kakati ekomera it is not a bad thing in politics. Naye yonna tuvudde mu alliances engeri ezikolamu. Kakati alliance endala eri living example
eyetaaga buli muntu ogikozesa ye Kenya is the best example gye tulina okuapplying as Ugandans kubanga egwa mu kyaffe wano tetusobola kukwata gavumenti amazima gennyini kwezi nkubuulira tetusobola kukwata gavumenti nga gwe tulowooza nti w'amaanyi alina amasannyalaze nga bwagenderango afuna obululu 7 bwagenda ekisolo afuna obululu 9 wallahi tetusobola ate nga tuli mu byabululu kiba tekisoboka bannaayi basibo ne banyo tufe mu munanganyi mu bintu by'okwejaakajaka n'okwerimba tukula nze nkuze tisikyali muvubukavubuka wakuzanyirako tetusobola in that kind of situation alliance applies tetusobola kuwangula ntebe ya bwa president ngofuna obululu sawa nga leading opposition candidate waffe gwe tuzimbirako bwagenda ehoima afuna obululu 3 that is a protest vote baye babakulaze nti wano toli waffe nti okitegedde ssebo nti nkitegedde tokuwadde 3 yes ekyo okimenyewo otya by aligned with their leaders ababalimu babanyonyole kakati alliances ze Kenya presidential candidate agenda okusimbula okuva e Nairobi mu mountain Kenya okugenda okutuuka mu Baluya nga Abaluya be bategeseraale balina mu kwogera luluya balufuwa wali okulumala mu mutwe era ng'omuluya ali wali ataputa nenga ni ataputa ali ku level ya bwa prime minister kubanga mwawandiise alliance bayina okutambula Kenya kwanza nga n'abataka balishiwa nti waffe gyali era ayitawo era guno omukago bwe guli obukulu naffe mwetuli yes ye politics my dear tetusobola kunyeenya General Museveni wa gozo lwaki atujooga n'asekerera n'akwata ebbaluwa n'awandiika about court martial n'agirega n'okuseka n'aseka because akimanyi akimanyi tetulina pulaani emujjako akimanyi how can you defeat him kati kankubuulire oyinza otya okukola alliance okugaana okukola alliance wano ey'ensonga va ku zino ze babaddemu byasayininga ku parliament juzi eyo sa alliance bino bebavumirira okusibwa kwa Dr. Kizza Besigye eyo sa alliance bali banyumya mboozi yali joint ki yali just kusisinkana kwa bakulembeze ba bibiina okuvumirira ensonga emu oba endala yes kuvumirira nsonga egi one item the rest nga bali wamu yes the rest of Dr. Besigye because that is one item yes kwa agenda nene judde items empitirivu kubanga impact yaabwe eri luddawa tewali era okuva ne babivumirira yakomaawo tewali nakyagenda mu maaso because tebabiwa musingi population tebagigamba naye nze nkugambye nti muntu nyweza ankole tetulina front mu ankole eri open ankole is form 7 kati egezaako okweyubulira mu muhoozi can you allow that tosobola ankole yeyubulira kati mu muhoozi kati yagala kweyubulira mu muhoozi era muhoozi kati yaliwo okitegeera asobola okugenda mu ankole kakati kati tukole tutya okujjako ng'ogamba tugenda kukwata mundu oba ogenda kukwata mundu ankole togyetaaga oba ogenda kukwata mundu oweerango tomukola ki tomwetaaga kivugire wano obinule eriba obategeeze butegeezi nti kati nzaaliko awo ojja kuba champion naye bino ebya mass mobilization ng'olina ekitundu kandi etuwa wafuna obululu 3 nga naawe ozze nze nga Bigirwa Moses awo oba ovuddewo awo mba nvuddewo Uganda tusooke tunuulire ebyobufuzi bya Uganda yali abadde muntu ogu yekka yakamenya rekodi n'akikwata
nga yakonvinsinze eggwanga Beni Kiwanuka yamala konvinsinga ggwanga lyonna oyo yekka ye yakapanuwa ejo ndi zonna nazikuba ne zaacceptinga ti Beni w'amaanyi naye era Buganda yamuteekako neutralizer n'ebigaana nemukuba ekigingi n'ebigaana bwebigaana yo nekola alliance ne Lango kati ab'omulango basuubiza Buganda nofi tujja nayo ne Buganda negamba naffe Buganda tujja nayo Beni ne bamugatta waya bwe negwaka n'afuluma but the bottom line is it was an alliance between Buganda and Northerners. Yes. Jukira Beni Mwakyoli awo yali awanguddewo nnyo yali awanguddewo baali bamutegedde abakyoli awo ekyatukola bubi okitegedde ne mukiyuwa wano but the question is was it an alliance? Yes, it was an alliance. Kati alliance eyo nekola ki nevaamu omuki nevaamu Prime Minister Milton Obote eyalita kyokka baddayi Obote nakwata ekintu nga yalina executive powers ne tuvaawo awo bwe tuvaawo awo ekisuula gavumenti y'Obote wano ekigisuula yali njawukana ya abasirikale abalango n'abakyoli enjawukana baali bakikutte nga batambuliza wamu naye abamu bali mu lubiri abamu bali mu State House ne balwanagana ne kiyiika bali tebagala kukwata Amini anti Obote yali ayagala mbukuarestinga akawulire ne katambula mu barracks Amini n'akafuna ne kamutuuka banaga muyo mujinga nataka nini okay wacha tuone namubinula okiwulidde ng'amaze kukola alliance n'amagye yazimba netiwaka ye mangu naye nanyigiriza abalango ye yaleeta ba West Nile yakwatagana n'afuna abakyoli n'abagatta kuli n'abinula n'akivuga emyaka 9 kati tuba butaba na alliance ey'Emoshi ate nayo yali enafuye eba butabaamu Bwana Nyerere Amini yali tagenda yali tulese paka mu G9 yali tuvuze paka mu G9 kituufu yali tagenda baba ne Nyerere akiyingiramu because it was a full state gwanga ku gwanga naye Nyerere yagumira ku ki alliance yaba abalwana begatta mu Moshi conference ne bakola resolution ne bakola UNLF omuntu nekola ki nevuga wano ne alliance kuba gavumenti malaga gwasebo era omukago gwe Tanzania ogwo gwali munene bona baali munene abayivu baalimu ba professor Kabwejere n'abatali bayivu baalimu ba master plan ba president Museveni President Museveni yali mulimbi naye yali mulimbi yali ayina maanyi musajja yalina kufulonasa yali azimba buzimbi yalina amagye anti nga tegamala yalina amagye ob'enkumi 3 anti yagenda n'atuuka e Tanzania n'abagamba nti bannayenze amagye gendese Uganda tumukuba tumusobola tusooke tulumbe ndiye ne balumba Amini yakuba bali nga President Museveni amagye talinaawo n'abazaayo emisinde bw'abazaayo emisinde nagamba akanyarwanda katulimbye kano ali boyito joko bali bamutidde nayo bali basa President Museveni mu kiseera ekyo yali Yoweri Kaguta Museveni bali bamuse lwakubali yatabuka yababazisa bubi olutalo tomanyi boyito joko bali besani hasti batendeke basirikale batendeke ngate president waffe wawano wacyenyeje Mozambique bwato okitegeera kakati byebize bitambula kati netujja tutambula kati kankuba kyokulabirako ekisembayo ku nsonga eyo ekisuula gavumenti ya Obote mu 85 abadde tukyali kwa Obote wano
tuvuddeyo abakyoli babamaze tuze ku lutalo lw'e Tanzania Amini bamututte kati buli gavumenti bwa wakati obuleke kubanga tebwalina nnyo nankani Obote okukomawo okwe ekikondo kye yali mwami Paulo Muwanga Paulo Muwanga yamukyangira amagye namukyangira kino namukyangira akalulu namukola ki namugusa Paulo Muwanga kakati mbadde njogera kukuvaako okwo kwa kinana mweta abasirikale abakyoli bakomplaininga nti bannabwe abalango balina kasero banywa juice abalango balina kasero banywa juice babakyoli bali mu nkambi bali luweero babafa balwana na president balwana n'abayeekera ne bagamba nedda ssebo lino efujjo letugenda dikola ki kulikkiriza ffe tufa bano tebafa tetugenda kukkiriza kakati kwe kukola omugomo ogw'abakyoli kwa kyoli in eggulu we baatuula ne bateesa ne bajja ne babinula abalango ne bavaako abalango bo nga babatwala nnyo Obote teyalina amusitamina yonna Obote politics wa military science ya mulema yali wawano wa mupepe akube ekikope dakika mukaaga esaawa mukaaga nga tajjeeko kati nga ne buli obwamagye yabutiisatiisa ku muzindalo okumanya w'omuzindalo aba muzibu akukanga nolowooza nti alina byalina bigirwaga yawanze kati Obote yali abakwatira awo era nga bamuvunnamira okitegeera kakati mwami Obote bwati bwagenda mulundi ogwokubiri abakyoli nga balema okubalansinga alliance yaabwe eyo bwe yasasika gavumenti yayimirira so ekyo kikulaga ki nti mu Uganda the context of Ugandan politics one region cannot sustain power okunyanga zeegasse okujjako nga waliwo okwegatta ekisooka one region tebukwata ate tesobola kusustaininga kakati gwe opposition yali eyo ngamba ki ebyo wabitunuddemu ebyo n'obigenda mu deep analysis oba onoonya bunoonya kalulu oyisamu buyisa gaali wali kikute tugende mu district endala sebo tekisoboka kyakutte mbalala kyakutte kubanga ffe obuzibu bwe tufunye wano politics gwe tuzannya ali electronic kakati mu IT waliwo kye bayita synthetic media synthetic media oyinza okukwata akatambi wano nga twogera nekwezi twogera n'otabikamu ebigambo byawo bitonotono mutokosho yemwe noyongeramu ebibyo okozeseza IA ng'okozeseza tekinologi noyongeramu ebyowana ebyama ebyesite nga biki era video netambula nebeeranga ffe twabikoze ngaffe ababyogedde kati alaba eri nalowooza waliwo ekitambula ekyamaanyi but in the real sense nga tewali kitambula abantu ne bakwesiga naye nga amazima gennyini nawe okimanyi nti tolina gy'obatwala njagala okutegeeza omanyiza ekintu ekyo nkirobaira ku Kibwetere abagoberezi ba Kibwetere bamwesiga nga bamanyi nti alina gy'abatwala naye ekyamazima yagenda okulaba abokyeza nga tewali gy'abatutte kakati kati opposition bye tubadde tutambulizaako waliwo ekirala bakiyita cyber deception kwe kubeerawo ng'olaba internet gwogikutte bye bino bye tulimu ebya viewership social media ogiwambye TikTok gwoliko naye nga in the reality you are deceiving yourself wansi totuuka ku ground kyova olaba nze nkuba waggulu naye nkuba ne wansi ku ground n'ogenda ekamuliro ogenda wa n'ojja ne ku mutimbagano n'okuba cyber deception temala oba weerimba wekka toli w'amaanyi ffe bye tubaddemu
ffe bye tubaddemu mpulira ekirala kye tubaddemu bakiyita deep fakes ebintu bino njala bikubuulira osobola abantu basobola okubitegeera ate nze ngeno okukwata gimutekisiyo kituufu kati bw'otambuulirize batundi bannyonnyola ki kwe kukuba ebifaananyi nolaga nti omukolo gwadde muyitirivu nnyo bantu bakutta akati obalengera gyamenyese naye nga tewali kubanga oyagala okulaga that public perception ti ensonga etambula politics aliriyo politics kubanga abantu bajja kukwata akati naye mu bokisi ofunyeemu kyenkana ki kivula abantu baneewuunya abantu beewuunya bigirwa ogamba otya nti abasajja bano tebaweze bululu 10 ekisolo nga nze ndi ku bino mba mbimanyi bano bali ku deception abantu abamu bagamba nti bigirwa gwe omu kubapanga okubba akalulu ako mbuni mukajjamu akalulu k'omusajja abantu bali ku cyber deception nga nze nkimanyi mu bokisi obwo obulu tebuyingiramu mu kitundu tekisoboka busobozi nga kiringa kiri ekyebusoga kiwanyumiza nti obwawano buyina wano tulonda obululu bwawaawo ate lwaki muli kwizaayo obululu tuwe omusadde waife nga batiikinga jjajja nga bajuza bokisi bweti mwe nga mufunyemu obululu obwo busatu kubanga ejenti wo bamuwadde emitwalo ekyeta amaze emyezi 6 takwatanga ku kyetaano mutwalo bwe buyendo manyi ayinza okulekera ekyetaano tikisoboka naawe nti afiiririra gwe ow'e Kampala era bamugambirawo nti ab'e Kampala bakuyidhiiwe bali kukozesa bukozesa oyidi sente tebali kuli e Kampala naawe newekuba mutima n'obuyanga kisoka Kyagulanyi tomulabanga n'abamusemberedde era tebakumanyi tebakulabangako n'ebigiro gw'obadde nga naye nga kwogumira naye bamusambi bamufulumya kakati ogumira kuki abatiikingi ekyetaano ng'okikwata ye reality yekyanawe obayambako mu kwangu bwangu okuggwawo munyuke kati ate akalulu kebajja mu bokisi muli kaba katuufu mu buli ngeri yonna kasita kayingiramu bwe pa toleeta sitole mbw akalulu kaki kafu kaba katuufu kati ate ku mulundi guno kankubuulire mwezi tokumbuulire efujje ligenda okubeera mu byalo era ffe ERP ffe tugenda okuyamba mwe mugenda okuyambako naddala mu kitundu ky'ebusoga ffe tugenda okuyamba kubanga ekisoka kati ba appointed leaders aba NUP bonna bali ku desike z'abaddiso kubafune ensako bafuna ensako bawuliziganya basharinga intelligence aba NUP abali mu busoga bonna bakwatagana ne baddiso nkugambye ekintu bakiyuwayuwa dda kati wabaddeyo olutalo ebusoga eyo nga NUP eyagala okugjamu abantu bigirwa bye yakolanga nabo yakasupendinga emiliyoni ng'ebi okugjamu abantu abo okubajja ku bukulembeze ereeta abapya yakasupendinga ng'ebi nga bisatu era eri mu process yakukola ki yakumaliramu bonna kubajjamu mbukati olwo ezimba ezimba ekyayo eri mu kuzimba kati ebyo kati abasajja bo baba bamazeemu kakati ekisooka buli gwe bajjako agenda n'obusungu najja mu ERP afuuka opposition immediately naye gwe kimanyi ate ekyo kikkolera bulungi gwe omanyi ERP speed gwe tutambulira mu kuzimba kubanga buli aveeri bakomandazi batuba babwereere abamu nali mbagayi banaye mujje tutandike ne balowooza nti waliwo ekiriwo ekyamaanyi nga beeremezaayo kati babampadde ku bwereere bwe bakunoonya ati kati bakomanda bigirwa ogamba otya totumalirawo bifo saidizi eyo twagala kubeera kumpi n'obuyinza mujje tukube emundu ebibiina bwe bityo bwe bigwa kati bano abapya bonna abajja intelligence ebalina bweti baana bava waddiso anti bafutusojja bano omukulu bayagala tayagala ba reasoning futusojja bano aba bulijjo
bebawa emitwalo 2 nawa information yonna kakati ffe sebo ako kajja kutawaanya mu kubigirwa si kuntawaanya just mbadde nakyendaba kitono nnyo tofaayo tofaayo so mweyo embeera njagadde okulaga that area nti tetunakola era gwe omuwagizi ali eyo ng'obadde weesunga obuwanguzi mu 2026 bwe bisigala nga bwe biri olwaleero kubanga ffe ERP tugamba General Museveni mpologoma ate y'amaanyi eruma empologoma enkazi General Museveni omanyi obadde okimanyi nti empologoma enkazi yesinga okubeera obulabe yesinga okuyigga yesinga obukambwe empologoma enkazi kakati bannange bagamba General Museveni kamyu bwebakirowooza buli omwaka yigge nga bw'aba akoze ki bw'aba asobodde asooka okakwata anaatuwaako ku minofu okitegedde eminofu gyemiki egyemiwula gyemiwula asooka okakwata anaatukola ki anaatuwaako ku minofu kyova olaba mweyo embeera osanga kabuleta yensimbyewo ayagala kamyu kali akakwate bwomu muntu naye agenze kukwata kamyu yekka nani omulala abo mabirizi naye akalumbi n'abalala Kyagulanyi nti nkakwata powa nti nkakwata balowooza kamyu kumbe empologoma nkazi gye balumba mu kisaka nze in my definition mu kumanya okwange General Museveni mpologoma oba ngo yes engeriko omwana therefore mu kugiyiga twali badde tuteekamu obwongo bungi nnyo n'okwegendereza awamu n'ekyo buli omu ajjeyo n'ag'obuki n'ag'omu buto bwe tuba bakukwatanga eyo naye gwe bw'oba ongamba gwalaba ku mukutu wano bw'ongamba nti Museveni kamyu tompitanga mu miitingi yo eyo tompitanga sobola gigenda agiraba nti ngo oba mpologoma gwe mpita twogere kubanzi kyenwana nakyo nkimanyi mwe Museveni wali omusembereddeko wano nali musembereddeko biseera byawo okutuwaako wayita mu process ki baatuyita bannamawulire mwayitawa mu byaki okumutuukako Jeno Kayihura oyo yali abyanguya yali mwana wa muki wa munju naye gendayo mu bya bulijjo ojja kutegeera nti oze ku meetinga president ate ataliiwo Milton Obote wabula atali lutwa wadde binaayisa obalule yes ne genero owa NRA ojja oba akusange ku kkubo ng'olina gy'olaga wojja okutegeera nti mbutuufu si kamyu mpologoma n'olwensonga eyo tuba wakusanga ku kkubo bakuwewenyula kibooko wajja akusanga obuzibu otambuza bigere kwezi sitambuza bigere naye ffe abavuga emoroka ffe tumanyi bwe bakugamba nti omukulu ajja manya nti ensaawa efudde sibunanga nsibira wali nza nsibira wali ennamuŋŋoona ne bansiba essaawa nnamba toveemu ne weesoozasooza toveemu oyimirire olabe ku mmotoka ekyo kikukwasa kati akaba kakyali kamyu tosobola kwekyanga kyaka nze lunakoma okusemberera General Museveni yali 2012 2012 Uganda yali ekuza amazaalibwa ag'emyaka aga independence kakati ngenda ngamba mawunti mawu togenda kugenda bamuwa invitation nga president w'ekibiina ekya Democratic Party ne muganze kangende kadi jimpe mawu n'ajimpa gwokiikira DP ku mwaka ogwo kakati nekola ki nga ngenze nga kimanyi sikomawo ngenze ku mission kololo mission yaaki mwe Museveni akyaziza aba president 12 akyaziza delegation ya papa etudde awo akyaziza ba head of missions bali awo
nengenda nemutuukako nemwekalakasizaako kiki aba atandika okwogera nti ngaalingaawo mukamoro kake nga bwomanyi mu kiseera ekyo yayita naleeta birabirwamu bino kati yayongeramu ebirungo era bamuyita akamyu baddayi bagwagwa bazibu kati yayongeramu ebirabirwamu tokyamutuukako nzi yabimuleetesa jajja ebyo birabirwamu byakola ki olwokikola otya anti kati aba atandika okwogera bwati nensika y'ogupande gwange gunagenda nagwo okuwandiiseko nguwandiiseko we are tired of NRM 50 years of dictatorship 50 years of nepotism Museveni oli feke nga byonna mbiwandiise okwo nebigirwa nga totya banna ate kati kutya tulwanirira gwanga anti kati empologoma nali ngirumbye oba wali tondategeera nti mpologoma nga ngimanyi omusajja nantunulamu bwati Jeno Museveni n'abisoma naye ye muyaaye teyayagala kuyiwa lukiiko luwe banyiwa muganda wange gye nakumaze amanyiyo ne katonda wange bakusikira banyiwa muganda wange era katonda yekka ye yantaasa tewaliwo omulala tebakulimba walinnyako ku ttaka nga bakutwala njagala okutegeeza obuuzanga ani tonowana ono wa UBC owa UBC be banamawulire abaali awo nga bakutwala kuba ye wa munda era yansaase nagaha omwana oyo anadda bambi kakati olwo ebipando biteekako wa security yakukwatako mpolampola n'akujjawo bakukola batyawo SFC mpolampola bakukola batya engeri gye bakutwalamu abo muganda wange saagala kujjukiza bantu bintu ebyo omanyi ebyo byebikola program tutwaleyokko engeri gye wakukola ne gye wasibira n'engeri gye bakukola omanyi kati mu bya security mulimu ebintu byolekamu ebitonotono bigirwa kulw'okubeerawo kwange kati gwe omanyi nayona ntya tusaasire tuweeko engeri gye bakutwala n'engeri gye wasimatuka kubanga nze amazima ga Katonda awo mba mmanyi tosobola kusimatukawo kakati nsima kakati okutta ekipande kati banywa bwe banywa bakukwata kifuba abo oba bakusijjawo kiserebetto ekeze ennyini ziri nga ne pulezidenti alaba bulungi nnyo ate kati nga lwaki talaba yalaba nga bakuba gye shia buli obuvuka bwo bwambala amasuuti obwo omubeerako noono bano abazikwata emiriro be bantwala kati bantuusa emanju wa tenti moroka z'abakyongoozi gye zipaakinze eyakagame yani mu bakyongoozi wennyini kakati waliwo ofiisa gwe bankwasa naye ofiisa nga mmanyi yandabanga nga mbeera ne hajise baggala nga ne musetawusi tugendayo kakati ekyanyamba bano abandeeta tebabuulira oli musango gukoze eki gwenziziza baali bakinyakudde owana oyo alabika yakisigaza nja kimubanja yakuyamba kakati bo bali ku mukolo ne badduka emisinde bwe badduka emisinde okuddayo okustabilizing embeera ono tebamanya buzito bwa nsonga endese teyamanya buzito bwa nsonga ekulesesa kakati naye neŋŋamba mungu nyamba kati azereramu kati ninnyo bwati nenkuba siriki nempeta ku yakagame nempeta ku yajjajja ekyo kirekesebo yali atunudde eri anti ebya security ku mukolo omunene bwe guti ebitambula biba bingi ate jjukira feesi yange yali ammanyi nakati nalowooza nti kirayika nankanyi bakiriyalize bukyongozi wadde akola ki nempeta nenyingira abantu kaisa nayingira abantu abangi naye nga wano ndayika ngenda mpona omutima nga tegukumyansa nga ndi mu escape route olwo njagala kuvaawo nali nsibye obutayi bwaffe obumyufu nga bwobumanyi mbugyeko kooti ngigyeko nenyingira people bwe nyingira abantu nemanyi era kati waliwo munamawulire w'obuzaava yannemezaako amaaso nga yayagala interview
ibadde ngumwana akwagazaaki nga bw'obimanyi ayagala mawulire banamawulire tomanyi bwe mwagala ebyononese nenyingira abantu benyini bano abazze ku mukolo ab'NRM nga bwe bamanyi kumbe nze n'ebizibu byange awo wembulira kakati wafulumirawo awo wembulira n'ofuluma kakati nengira bwenti nemomba nenjuza oba bamubuuza omufungwa ayiko wapi ye yamanya naye weeraba ku mawulire kakati ekyanyamba nti mu kiseera ekyo jjajja yajjajja bo bali ku mukolo kuba balina abagenyi bangi mu ggwanga kakati tebabiddamu ebyo ndowooza nemponeraawo naye era oluvannyuma nafuna feedback mu mbeera ez'enjawulo naye of course ebimu sobola kubireeta ku muzindaalo naye nkulaga level of determination ne risk ginakola ki kola olunaku mu kusemberera jjajja tewamuddira kakati nze mmanyi nti mpologoma si kamyu nga bano bamuyita akamyu walozaako ku bukambwe bwa jjajja ate nga yesi yennyini yakukutteko anti nkugambye anti ye office kati office gyoba okoze eki gyoba olumbaganye kuba ye muntu n'okufa ajja kukola ki naye office tevaawo n'ekitiibwa kyayo kati abantu bonna abagayaza olutalo luno bwanakwezi olutalo luno okuggwa bebalowooza General Museveni nti kamyu bebatugayaziza bokka abalowooza nti kamyu nti ne kabuleta agenda akayiga akakwate ne muntu agenda akayiga akakwate tewaliiwo bigiro kimanyi nti okyaliko omukono gwa Katonda anze Katonda yandimu era nze njagala okutegeeza kwezi ebintu Katonda agenda kutufuula abantu ab'amaanyi mu ggwanga wa mawu yamanya ku kizibu ekyo kyakutuukako mawu namutegeeza luvannyuma namutegeeza luvannyuma nagamba atya ye kuba mba musiibula ng'omuntu omukulu yagamba atya ng'omuntu omukulu of course yambuuliriramu kuba njogera mu 2012 gomayo emyaka egiyiseewo myaka kumpi 12 n'akubuuliriramu n'agamba but it was a high risk kubanga bali basobanukirawo amasasi awo ekyenalinga enzeemu ekyo kati ate okumanya imaani ya struggle eba nzibu nnyo nze nagenda manyi sikomawo kibagenda kutta nagenda manyi kangende nfiirire bannayuganda azifu ndi musiru naye bannayuganda kibaofiiririra bano bannayuganda ateekako ddatawo nakuvuma n'okuvuma nti tayagala kumanya yes nalowooza nti wenoonyeza bibyo ziverani fortunate ekitegeeza gwe jjajja omutegeera nnyo nze kyenjogerako nkitegeera maani va kuba abambala ennyota naye nga jjajja bwe yayita wali ne bazimanyuulako ne bakkirira ekisenyi jasi kuyisinganya naye babanyangalaza ennyota zonna ne bazimanyula abamu bamalira mu bisenyi wansi eyo naye bebalwisiza struggle okumanya kubanga jjajja etuba tunamusobola tusooka kumanya buzito bwe nti weba motoka trailer oba pulimo kati zaagala genda mu lukiiko olugamba nti pulimo nze nkugamba nti jjajja trailer etiise sementi nzito ne breakdown zino enafunafu tezigijjaawo kati mwe mu breakdown buno obw'abasirikale bulandulova obukaddekadde bw'oyagala kagende kagisike kuku buwanuteni buli obwedda obukaddekadde obulina lumweza gwamu tesobola kuvaawo kakati mbadde nsaba balwanyi bannange tuve mu muzanyo tukwate ensonga eno n'obuvunaanyizibwa jjajja tumanye nti mpologoma ate enkambwe buli alina effumo erisembayo amaanyi alikozesa buli alina evubuka erisingayo amaanyi alireete kubanga tuyiga mpologoma oba ngo eriko omwana that is the difference between Eastern Revolutionary Platform n'ab'ebyobufuzi abalala bonna
abali mu Uganda nibo tukoma wano kwezi tukyasobola kukomaawo ekintu kikyali kiwanvu yes ekya General Muhoozi ogamba nti nno okuvumaavuma buli gwalabye ayagala kumukuba mu magi mbu asobola okwesimbawo 2026 era yalonze n'abamyuka be nakibye byeyongeddemu amaanyi mu ppiraawo abagwagwagwagwa bayinza okulowooza bwe bati General Muhoozi yakola dde ffujjo yavumaavuma dde abantu abamu yabawandira n'amalusu nga tanafuuka Lieutenant General nga tanafuuka Foster General eryo effujjo yalikola dda okitegeera naye taata we ye n'ayongera okumwempawaringa okumuwa ki okumuwa ranga ekyennaku kyenina kiri kimu nalabye engeri banange gye bainterpretinga tweet za Muhoozi nga yakinafu nabalabye Makerere Kavule nga bamwogerako mu press conference gye bayina tebamanyi area ki eya advantage osobola okujja mu tweet za Muhoozi kati ffe abalina galubindi endala n'abali mu revolutionary politics ffe tulaba ffe advantage eri mu tweet za Muhoozi Kainerugaba abalala bano abamuyita abayita jjajja akamyu be bali mu biri ebyokuvuma Muhoozi indiscipline avumye akoze okuvuma kwa Muhoozi it's an advantage kuludda oluvuganya kubanga oba oyagala oba toyagala taliddamu ku reconcilinga ne Lweru yamuvumye nnyo ekyo tekisoboka yamuvumye nnyo kubanga nabyo byabufuzi era mu byobufuzi bwe ngamba nti oli musiru nti kuwezi totegeera oli musiru kirutwalira emyaka 2 okukola reconciliation ekyo kyokka tusobola okubagana paka nekitujja ne kumulamwa nekibiina nekigwa ekyo kyokka nga ngambye bugambi kwezi totegeera kakati bali abali mu military politics kubanga oli military politics kuba ye any slight mistake you are dead any slight mistake government yegwa any slight mistake omuntu yerangiridde nti yaliko byosi byakusaaga kati kitegeeza Lweru okutuuka okuvumwa bw'atyo ayina waatuuse okusigukula jjajja mu kuzimba ebintu ebyenjawulo kubanga tebavuma munafu tebavuma munafu kakati ffe abalina galubindi ziri endala ffe tulaba eri ezo ne component ezo basiviliani bano tebasobola kiraba abali mu byobufuzi ebya bulijjo tebasobola kukiraba era nze ndi musanyufu kwezi tewabaddamu kukutiisatiisa mbu ye president yaddako oli akutiisatiise mbu ffe tulina amasanyalaze ffe tugenda okuddako mu gavumenti tebiriiyo tebakulimba kiki addako tamanyiddwa kiyinza n'okuba nga Besigye ali mu kkomera nga yaddako ebyo ebivumo byolaba ebyo ebiva mu maki mu officers b'amagye because Lweru member wa high command kituufu niyo member wa high command muno muyisaamu eggaali bwetyo member wa National Security Council kubanga mubaka wa parliament ow'amagye ate presidential advisor ku security affairs delegation General Museveni gyayingira nayo mu National Security Council meeting abaamu kati wali kigenda mu maaso nga tamanyi tebalina lukiiko lwonna lwe batulako ne Muhoozi member wa Army Council ekitegeeza atula ku lukiiko lumu ne Muhoozi Army Council lwe lukiiko olulonda ababaka ba parliament abakiikirira amagye nga ne General Muhoozi kwali butereevu bamu officers bonna bano balutandikira ku major abo be batuula wali ebbombo ne bakuba akalulu kwani anaabakiikirira kati buli lwovu mubaka waabwe ize bafuni ize fulu bali bobo okoze eki bobovumi naye bamanyi abo wansi awo ku mukono abo bamanyi ba major ba captain obamanyi abo kakati
tuganda ludda wa yara gwe just guma bugumisa babulamu kyokka ogenda kulaba endirimbo wa saba bulamu kyokka kubonna ni gwe wekutteko gino bigula kutugamba nti kwetugumira twekutte ku muhozi twekutte ku Ereru tuli kujja si kya muzindaalo ekyo kireke kibuuke ndikyogera olulala nga tugusa nga tulina we tutuuse ekyo kireke naye ebyo byonna byolaba biraga nti waliwo abantu bapulaninga mu ngeri ez'enjawulo okukwata ekintu kino era nze olutakyantiyisa ate buli omu tebeebase tewali yeebase nze twiti ya Geno Muhoozi Kainerugaba yanyambye ekintu eki yafulumiza batuli ku muzindaalo twawanze egindi batwawanze egindi twamukoze twekubiza ebifaananyi abo bonna mu kibalo tebaliimu tebakulya ekinusu kyekitegeeza tebaliimu kubanga baliwo okuwommekereza democracy oyogedde bulungi nnyo kyekyo kyenyini tamuzi entuufu z'okozeseza yeeyo kuwommekereza democracy azifu tuli mu democracy abawanga galabe gwomanyi okuvuma munno nga naye akwata mundu ng'ekitogi kimyufu mu byamagye mam eyo empalana teggwa tebakulimba teggwa omu ku bo afulumya mu maama eyo teggwa kakati bino tulina egaali mpanvu ebyo byafulumye tusibye akajegere bamulya ennyama musajja wa n'omusanga bambi asibye akajegere batuyanire eyo mu kibalo tebaliimu bali mu kulya kuziniza KCCA constituency ekola obuyinza wali eri yeri mu kibalo kakati anasinga okugibala okola alliances ezitegerekeka ujja okusanga kati naawe omukago gwo gwa ERP guli mu kulwana okufa n'obutanyagwa kati nyinza okulaba nga nyinza oba wagapu abo mu nteeseganya ate abalina obuyinza nyinza oba wagapu ndi musiru oteeka okubateeka ku nninga oteeka okubeera mu alliance ndi musiru kubanga eno mu byaba kwezi mu byabazibe b'amaaso baganye okulaba ekituufu abo tobaliimu abazibe b'amaaso bakugambye nti jjajja kamyu kakati nteeka mu lukiiko lwabwe era nze nabavuddeko bagende bayiga akamyu kaabwe kati zamanyi nti jjajja mpologoma n'okunyiga amapeesa n'abantu abamanyi nti jjajja kiki mpologoma kuba be baba ku kituufu abo baba bamutegeera butereevu kati muntu talina kyamanyi ku jjajja ate nga yali naye wadde second bweti ate nga yali naye era nali disappointed nnyo nenga abannaye omusajja ono Meja Geno tokakirebaga siika kirebaga mu Lwanga omusajja ono Meja Geno nejajja ebbanga lyonna eyagaduumira NRA naye ayita jjajja kamyu naye alowooza jjajja kamyu kyovula nti Besigye ye jjajja amulaba nga mpologoma ye abimanyi kyova olaba ye Besigye byabeeramu abantu bonna beewuunya nti Besigye adde akukutana ensonga zino kubaye nga Besigye yagenda ku nuupu wali n'abeerawo omugenyi omukulu n'atunuulira ne bamuwa omuzindaalo ayogere ne bamuterawo kamera nga 2 n'atunuulira ne bamulambuza ekitebe n'agamba kale laba bano kubanga ebyo byonna yabikola najja naga tewali mulimo wano nalabira ddala nga omulimo teguliiwo omukolo gwali gw'amaanyi nali nkyaliyo ne bawanda Besigye yawanda okufa obufi ye yali guest speaker mwengo olw'omukyaloza jjajja kamyu ne muwanda okufa obufi aya ate kati fe bakuwa n'omuzindaalo mulo tebabawa nze nali sikirizibwa kwogera mu nnungu kyali kimenya mateeka ekyo bakukubire mu ngalo leka nawe gubuuzanga musiraamu wajja kubuulira baali tebayinza kuwa muzindaalo tekisoboka ensi kukubiranga ensi nkubira enduulu tekisoboka so nga tewandiwanzenga kubanga nze nali sobola kwogera
abantu ne batamuvinga kituufu kati gwe emikolo wagiweesanga buweesa kitiibwa kubeerawo bubeezi nga invited guest katonda wange kuweesa mukolo kitiibwa nga bwoga mu busibe buli obutabanga nawo naye nga bawanda ebigambo tebalina nakye bamanyi balina meseji nga bagijjawo bali ku kimu tumutwala era omukolo ogwo bwe gwaggwa pulezidenti wange mu kiseera ekyo nemusalako nemuganda naye muganda wange lwaki bwakoze ekigambo kye kamera bibiri ziri awo ensi yonna eri ku notakola political statement nemu wakirifu nabo owayiriza obadde olina okuwayirizayo abasirikale mu UPDF ng'oteekawo ekibeera ekiraga nti okolagana nabo oli abeekolereko naye tosobola kutabula kampu ya oponenti wo nti yandibagamba nti tumukunde tuli naye gundi tuli naye situagenda tetugirimu ffekka nene UPDF yonna twamaze dde okugikwata jjukira mu kiseera ekyo bano abasajja bafa mu West Africa baali bakakwata obuyinza ebukina babukutte Domboya wali egina abukutte ow'ekyadi abukutte bonna bavubuka bakutte ekintu kibananga ebyaffe byakkira wabbi eggwanga nakugamba ebito bibuuza nemugamba omukulu eggwanga liwanguluza amasuuti nedda tekinaba golaba tudde amabega oba tugenda mu maaso eneggwako n'okuggwako emyaka kwezi nga tetugenze kwezi tudde amabega oba tugenda mu maaso nali manyi nti nowe gunaatuukira omwaka guno nga tukikutudde gwomanyi ebbanga eryatwalira Jeno Museveni nga ali eruweero okugenda okumiitinga Gaddafi gwomanyi ebbanga lyeyatwala kyamutwalira ebbanga ddene gwobiyita byangu eno bizinesi osobola n'okutuva wano n'ofuna appointment ya Muhammad ya Traore nentuuka wali e Burkina Faso n'omalawo emyezi 3 nga tonamulaba nga tebanakulaba ekitegeeza ekintu kitambula wano waliwo abantu abava mu nsi endala ne bajja wano okulaba jjajja ne bamala ku woteeri emyezi 2 tebanafuna budde nga tebanabateeka ku program kitegeeza nyongera okuguma gwe bwogwamu essuubi gwomanyi sisobola kuggwamu essuubi okyali mulamu gwomanyi naye okyasobola okuddayo ewajjajja n'owanika ebipande eyo levu nagivaako oba kati ndi mukulembeze njagala osiibule abantu liwabegayirira nga nsiibula bannaye bakuyambe bannaye sigiri tezigenda kwaka tebannakuyamba obaka tebunatuuka bulungi njagala okwebaza 2-3 abaakanoonyaako balabe nti esigiri eyaka naye njagala mutegeere nti nina abantu benkulembera bayitirivu nnyo bafuutu soja abalina essuubi mu nze nga Christmas bagirowooza mu ggwe era nga nabo babalira kubigirwa nga bali bubi busoga wantu waavu nnyo omuntu omuwa emitwalo 3 ku Christmas noba ng'ogimukola olina abantu bameka kakati ate ekibiina ngamba bali abakuli ku Lusegera bakusuubira mu Christmas ate district ku district komanda we Namutumba akuba komanda we Namayinga akuba ow'Ebugiri akuba Jinja mu bufunza abantu bonga 10 ab'amaanyi ompise kansala katonda wange sente zigenda kuvaawo nze waligambye abantu nga 10 kiwaligambye zona sente zigenda kuvaawo mu lunaku era bamunja kunnyonnyola bunnyonnyozi okiwulidde wakiri bali bawute supu omutono so abakoligi mwenna abali naddala mu America Canada US South kyondo kya Buarabu ne wano ku ground wane Uganda yes muntereko kumaanyi banna bakutereko kumaanyi ERP esobola okutambuza emirimu gyayo mu nnaku zinengo niwe bazene abasajja abavudde mu America ne bajja wano ne batulabako banna abasajja nabo bamaanyi mwami Sega wankwebaza sebo mwami Sega wano yandetedde butu eno giraba tambuza kamera butu ogiraba eno yandetedde omupiira gw'amaanyi nakuterako n'eki emivwalo ndowooza nsobola n'okusalako omupiira gw'amaanyi n'esokisi zaamu za America n'essaati yagireese ekitizime kyange omanyi nze ewaka sinaayo kala ndala yonna olina white nze nina white nimpolinga nnungi ndi w'amaanyi n'omusipi gwako era sebo kati ndi muntu wa buvunaanyizibwa mu society tonkwata bujjega sebo
Arthur yagwetise n'aguleeta. Segawa. Bambi yebali. Munava muyita Segawa yanjiyemu gana amaanyi era azze wano kunyuma. Oli bwakusanga nno we Uganda balabe balidde sente za Museveni. Olabe balidde sente za Museveni. Naye yakusuubiza essuuti tennalabika. Ajja kutuuka. Akuweereza essuuti.